Nchali ne Senga Mabirizi mpola wano ku Sakata Vibes. Subscribinga foto tukola tukuletera ensonga ezo zotasobola kusanga ku channel ndala kubanga fete twetirira tukikolera ddala ekyo kiriwo awoli wennyini ekikuliko. Senga wanjise abakyala bangi babeera mu relationship naye ne bamalirizanga tebanyumidwa relationship zaabwe. Omulala n'abeeramu nga jasula n'akola ntya obanga maybe yatondibwa nchaka kwasiza kigambo ekinene nga bamugula ewaabwe omusajja yamugula nange mbadde sikutegedde bulungi ngaliwo okubeera nti omusajja yasitula ebintu n'abitwala ewaabwe so kati ng'atuukiriza mukolo gwa kubeera na musajja abamu ng'atya okukyawa oba atya obukyawe kubanga amanyi agamba wenkyawa ono olwokuba tansanyusa nafuna nanjagala omulala nafuna gwe nabeera naye omulala so oli nabeerawo ng'abeerawo nga si mumativu kubeerawo naye nga talina kyakola alina kubeerawo abamu ng'amanyi ekyokukola munnange naye nga atya okwogera so mukyo omukyala yandikuttidde ku lawundi zimeka kisinziira nti eri omuntu akoowa amangu eriyo n'omuntu atakoowa amangu tulinamu abakyala abakasagazi yes nga ye newomukuuta tamatira ng'olina mukuuta gwe wennyula ye mukyala owakasagazi. Tulinamu omukyala eyakozesa masturbation oye newomukuuta oto tamala abatamanyi masturbation kwe kwemazisa oye newomukuuta oto takola ki tamala naye ng'atuuka n'amala nga yeyekozeseza kaakati netubeerayo omukyala ng'ayinza omumala emirundi ng'egyo ebiri nga bali mu sex nebimutamirawo n'akola ki n'akoowa. So kati mu bufunze omukyala okukkuta alina kukkuta nga amaze ate rawundi kyemmanyi rawundi omuntu z'asobola okukuba omuntu we n'amanya nti namumatiriza ddala rawundi 4 3 wali abalala bagenda waggulu eyo olwo tutunulira rawundi eno nga yabudde ki emu yokka bweti kati kalawundi akasooka ako abamu kaweza eddakiika 5 akalala tezikola ki tezikawera teziweza kalawundi ako kangu nnyo kabera kaddakiika tukiyita oba kiggula luggi ekyoja mu mmiri ekyo kakasookawo nomanya nti kati ndi mu kino katera okubeera akapukupuku ku saidi y'abaami eddakiika ezo 3-5 aba akola ki aba akamaliriza ati agenda okukamaliriza gwe omukyala eno oba okoze eki okyamuse ngoye toyagala akole ki kati bwabeera bano bansindika nja akamaliriza eddakiika 5 olina omuwamu eddakiika 2 okuddamu okuyimuka abamu n'essaawa 2 amala kwebaka n'adda buzingulu kaakati omukyala naye etamwa asimbula otulaawo naye ng'akoze eddakiika ezo naye n'afuluuta n'okufuluuta omwana agamba muli balogoota ng'alinga atambudde mayire w'emmeka naye nga aba yakooye emisana emirimu korona ono tutambule kino ekintu ekiriiko kukoowa siniya oli newabeera mulwadde nina TVM gye nali ndaba zino programu ezaki namwatulire oba kalondoozi omukyala ali mu kujjanjaba omwami mwami ali bubi nnyo ali kuki naye ng'omwami waagenda namugamba ati leka nkwateko ndabe mukyala wange gira tugiremu naye nga muyi n'okugulu okumu kwakola ki kwasannyalala wenkugambira nti awo tewaliwo okukoowa yali amaanyi go gajjanga maki go gabagaawo nga gajja automatically go gabeeragaawo naye omusajja n'omala eddakiika 5 n'ogweri n'ofuluuta gwe weetereze nze wembeera nze siddamu kuwa magulu gange
tugeze bati mwezi eddakiika 5 omukazi aba tamatiriddemu oba aba yakategeera n'obutegeezi ki kyakola ki kyali okola kyalimu essaawa ezo aba apiikinze bupiikinzi bw'omaye mwezi eddakiika 5 omukazi aba apiikinze ate awo ng'ayagala nnyo ali haayi ogere kuba neeno abamala emirundi 3 mu lawundi emu awo aba tanamalayo ogusooka wani omukyala aba amaze ogusooka kubanga eriyo amala eddakiika 5 n'amalira munda n'addamu n'ayunga nga tafulumye n'oluusi omukyala ayinza n'obutategeera nti naakoze eki amaze omusajja abeera active nnyo nono amaze eddakiika 5 agudde eri nalwenga abaana nga tebaŋŋamba kooti ndi active genda maaso leka munnaye tetujja bigambo otyo kaakati omwami eddakiika 5 bwezi neweebaka manya mukyala oba omukosereza ddala otya ate omukosa ku mutima n'omubiri gwe ye ng'omuntu nebituuka ekiseera nebikola ki nebiremala nebimutama kati ogenda okuddamu okwagala mu dakiika eyo 2 ssaawa yo nnamba gy'owummudde ye nga yabivuddeko dda luusi nagalekerawo okuntawanya naye gwe lwaki oliwo otyo yes oluusi omusajja oyo amala bw'ati aba ayagala kuliira kumukumu naye nga buli waliira okumukumu omukyala ontakola ki tamutuusa gy'alaga kitegeeza omukyala akona manyi ntodde bulungi oba ninga omukulu w'ebyekika niyinza okwesigama eno nenva mu kamera kaakati omwami akola omukyala ebintu ebyo dakiika 5 n'omala omukyala aba akona naye waliyo kasitayiro kebayita window shopping tekeetaaga kulwa mu kisaawe tulina okuba nga tugambe tulinze naawe tuli bafumbo oba ojja n'onkyalirako naye nga tuli free osobola n'okubeera mu nnyumba nga olinamu oba mu nniika yokka otegera like nga tuli free mu nnyumba yaffe mukazi gwe kaffe tugambe tekyetaaga kweteekateeka kati window shopping newobeera ng'okutamya wali ng'ojjayo sowaani kumpa mmere ng'oleeta solido ate obwo bunyuma nnyo kajje ku kino tugenze mu kisenge tugenze mu kisenge tumaze ebbanga tweteeseteese ng'omala eddakiika 5 bw'osanga nze nkuba empi ate bwatonda bakutereera sikuwa magulu gange ayira wala era nsooka kubuuza watereera oba tonna bakutereera oba tonna basiga kuwaga nnyabo kubanga onkonyo ndetera bulwadde njafuna omusajja omulala asobola okuntereza obulungi ate bigaane nneme kumala eddakiika entono nnyo omukyala zandimaliddeko zibabbanga ki omukyala ezo lawundi ezo zengaye lawundi 4 kati webale esookayo tugijjewo kuba ye introduction osibitasanyusa okulaba kati tugende ku yokubiri emala bbanga tugende ku yokubiri omusajja ayinza ogimalamu eddakiika 3 dakiika 3 naye si ku mukazi omukalu ng'omukyala alina amazzi webale kati mpulira bibyo dakiika 3 ago tumaze lawundi ey'okumeka eyokubiri tuwumuddemu olwo twebaseemu nawe omukazi ayagala okuwummulamu mpulira bibyo akasasera ki tewawumudde niyinza okumalirawo emirundi ng'egyo nze omukyala osanga omukyala nga alina amazzi ge bulungi yes lwoyingizayo eri ennyo ng'akola ki ng'afuka ng'akasuka kati luutu ey'okusatu eyinza okumala eddakiika 25 awo naye banyimpimu eyongero kendeera 25 awo 3 tezisiŋŋana ziri awo awo weebatyo omukyala aba asobola okukumatirirawo awo luutu eno esembayo kabeera kampi tekaba kawanvu beera dakiika 15 10 akasembayo mwenna mumalire eddala fayino kanyuma akanaakantu olwo oluzannya lwonna olulimu ezo luutu zonna luyinza kutwala budde ki ng'ogasseko n'okuwumula n'okuddamu kati tubale nti no mwatandise okubya ssaawa 4 ez'ekiro akasembayo kano jjukira tukabalira ssaawa 10 awo ogw'okumakya oba tuyinza otandika ssaawa 4 ez'ekiro ne tubala nti nno 5 6 7
ezo laundi zonna tuzikubye tuzimazeeyo mu ssaawa 3 then ku ssaawa awo 10 tulyayo awo bubiri mpulira bibyo kiba tekikoze bubi wadde n'akamu webale kati twogereko ono omwami nga si munafu naye ng'alwawo okuyunga omukyala amubudaabuda atya okulaba nti akakinga mangu kati gali amazzi agabuguma we gajjira nti gayunga mangu omwami ku kagoye omwami akola ki adda mangu engulu apiikinga mangu manyi mpulira bibyo manyi jangu muzindaalo bayira ensonga zino wetagobere wano oteese manyi abadde alina ensonga gy'abadde ateesaako abatulaba amazzi ago agabuguma ago malungi nnyo ekirala bw'aba agize nga tayunga mangu osobola okufuna omukyala gwe newewa omulimu naye bwemba mugenze mwezi ensonga n'ogenda ne oil akola massage omukyala kabaka badiko anti okimanya akola kyalwawo okuyunga bw'amalawo ati gwe ng'okwata oil wo ng'otandika okukola ki muno mwokolera ddala massage n'omuwanika okugulu muno tasobola kwebaka omwana oyinza omukwatirira neyeebaka tasobola kwebaka bebi bamuyimbidde ddala n'omunyiganyiga muno mwonna bino ebitundu bino byowera ddala ki time kubanga byebikola ki bye bivaako obwagazi okitegeera omukola mu massage nawe bati bw'omunonako ku bbeere mpulira bibyo ate naawe osobola okuŋŋamba nti nze nga bankutte ku bbeere embuuka nange nkugambe iye obuuka siri wa bbeere oli waki nange nina ewange oli waki asa wayogedde ogenda kuba oleeta omukyala gw'onaabalaga ku vidiyo wano bwe yanaatubuulira naye nga tannatubuulira gwe olina osooka okumubuulira nti nze munnaye wenkwata kati awo nange wombuulirira kubanga jjukira mukuwa muteeseteese bulungi kati ekyo nyinza okyogera nentabukira mu kamera wano ng'otabuka otya kirina engeri tosobola naawe emizimu gy'abagenzi abaffe edda ndeka awo otandika kubuzaabuza abantu saawa zino nonkubuulira ekyokutubuulira kyolabika tokiina nedda naye obadde oyogera ku ki omukyala kyayinza okukola budabudaba kuwembe osobola okukwata ku kamasaagi nobeera nga omukola akola kamasaagi n'omununirako ku nywante eyo enkwa mpulira bibyo yes n'omuwa tayimu ye ng'omwami buli wamu n'okwatawo anti abaana awo bebakide abaana tasobola kwebaka ng'omukola ebyo ate nga by'omukola byomusumulula busumuluzi tasobola kwebaka nze badde ne cases z'abaana bandoopera abaana bobuwala manyi bampulira ne Jacob engeri gyakola kizo ekiravulavu naddala y'okusande munaye nange baba bamanyi nti nina experience ku ebyo naye nga toyina oba nange ninga Jacob anti kati nze sikola kunoonyereza nga Jacob kwakola oba oliawo nti yalina n'okunoonyereza kweyakola okwaddala okw'obuntu obuliwo era ye yakyogera nze kwesitakolangako kitegeere amagezi aganga amazaale okusinziira ekintu nga bwe nandibadde nkirowooza kyeŋŋamba omuntu nowekanga ate nga munaye byebakoledde so si mu bubi kyebagamba nti bwenkugamba nti abasajja beebaka cases abaana abawala baziroopye wange nnyo beebaka nnyo kaakati gwe omwami okimanyi mwagenze kusamba kisaawe si budde bwatulo okubya eddakiika zo 5 munaakuwadde obudde akukoze kamasaaji akuzuukuse ki ekikufuluusa tolanga omuntu abaako ekizibu tuba tulo otulera tujja mwezi essaawa anti oba omaze kati lukimunga mu ddakiika 5 ekisi kati okusinziira ekisinga oleeta obuzibu nti oluusi abaana bano ab'obuwala baba bazibu ba kutandiika
omusajja n'akola buli kimu mu kutandika wano so bagenda okugamba nti bamugulidde akwatemukko ayingirayo emirundi egya nga Ssekikoowe nga nedda basajja mu mulina obbeera active lwaki Ssekikoowe nga muno tonnamutuusa gy'alaga ate ye yabadde tayagala anti omukyala era olina muteekateeka buteesiteesi jangu oteekeyo singa tasibye singa assaayo ensonga enkulu alina ensonga pointi naye ekituufu abasajja baba bakooye aba yakumaliddeko obudde bungi nnyo mu ntandikwa wali olaba gwe zoyite ziddakiwuliriza gwe zoyite eddakiika 5 gw'obala eddakiika 5 ng'ali munda naye omanye emirimu gy'akoze wano okutuuka okumukkiriza okuyingira kaawo jjukira sooka oleke bibeera byakulwana oba bya bulungi si kulwana biba bya bulungi naye omuntu akulaga nti nno tewali mbeera yonna muudu si byeriko n'osooka okola emirimu okuzukusa muudu mirimu gyo gwe omusajja anti kiba mingi olwo kaakati mmere ki gy'ogenda okunaa tusoose gifumba sebo bayamba yeyamba n'emmere naye erina okumanya nti yakuliibwa omwami emirimu gyo yonna gw'olina ogikola okusobola okulaba nti n'emmere gy'ogenda okulya eyidde buki kale weewaawo n'omukyala yeeyambawembadde nzijaawo wennyini n'omukyala yeeyamba tosobola kubeera ku mugogo omukyala yeeyambayambako omwami wakukwata wano naawe ofuna wookola ki wookwata okulaga nti nno naawe ekyo kintu ky'oliko okola ki okyagala naye waliyo abalala bagamba ye n'agwawo omusajja n'atandika okukunoonya n'akwata eno kugulu akuwenjula bwabati gwe toyagala kukola ki kukuwenjula si ebintu ebyo si birungi naawe omukyala alaga nti n'omwami ekintu kyakola okola ki okyagala naye buli wobeerawo ng'omumalamu amaanyi naye ajja kugwa eri afuluuta agikuleke mulooko omanyi nze njagadde nnyo owolereza because cases zo nnyingi okuba nti abaami abasinga ennaku zino batuuka mangu ku ntikko tebatuusa bakyala baabwe ku ntikko ate tebaddamu mangu oluusi tebaddiramu ddala era okusanga omwami kati amalisa omukyala kizibu nnyo okuggyako ffe abamanyi ekyetaagisa siniya tewejjaamu ovuddeko era onoonyamu byange ogambye ogenda leeta omukyala muleeta ajja kukubuulira siniya tewejjaamu ajja kukubuulira oyinza okwesanga nga gwe omu ku bo betukola ki betwogerako tofaayo ng'omukyala okonyamukonye ebifo ky'omutuusa gy'akola ki era sisobola kwewaana omusajja bw'oba oliyo nga tomazisa mukyala toddamu kwebala mu basajja kyoba omanya sisobola kwewaana naye ate kyenkakasa nti n'abakyala nabo si buli omuntu atuuka ku ntiko okitegedde nga bwewayogedde wali ti buli omu alina engeri gy'atuukamu buli omu alina obudde bwe so eriyo n'abo batabiriibu naye ng'akulaga anyumirwa nnyo akazannyo naye nga tatuukayo oba tonnatuuka tonnanoonya wa nayitidde communication eri n'ogamba ti nina okukola emirimu omukazi ayogere bw'oba omanyi nti no wano we wakola ebituufu by'oyagala era nkigamba nnyo abantu sayidi eno yogera nti omubeera mwezi ensonga communication nnungi nnyo kubanga buli woyogera ekintu nga kiraga muno nti nnoonyumirwa obwagazi bweyongera naye buli wobeeraawo n'osirika muno tamanyi kigenda mu maaso yeefunuguddaga oba neefunuggulira bwereere oba anyumirwa oba tanyumirwa kati natandika okugyamu omutima okweraliikirira okwo biba tebikola ki tebikola aba anyumirwa naye nga si ye muntu anyumirwa ekikola ki n'ekirala kyensobola ogamba ku basajja mmwe abatuuka amangu noba oluusi nemulwawo okuyingira oba nemutaddiramu ddala kuyunga fuba nnyo okulaba nti omukyala wo omutwale w'amabirizi bamuwe ak'amazzi omukyala ow'amazzi tatera nnyo kaluubiriza takaluubiriza
Sitanira nnyo kalubiriza wabula takola ki? Takalubiriza. Okusinga ono ow'olutositosi. Eri abaami abagamba nti senga mukyala wange alwawo okuleeta amazzi. Alwawo okufuna obuki obwagazi omberako nomberako. Oyo kunabadde njogerako oyo. Naye n'omutuukako nga takola ki? Akyali mukalu. Amazzi galwawo okujja kiba kiki? Omuntu oyo aba yazibikira enseke. Enseke zibeera zazibikira aba tasobola kufuna mazzi. Naye aba ayagala ekiseke. Abeera ayagala. Naye ng'enseke zakola ki? Era oli omukyala yaŋŋamba nti senga nze mmaze ebbanga ddene naye simanyi lwaki ndi mukalu. Sibeera na mazzi. Naye ng'ate mba mpulira nkola ki? Njagala. Golowooza ekyo kiva ku ki? Obuzibu buli mu munda omwo lwakuba obeera tokola ki? Tobulaba. Tobutegeera bulungi nnyo. Naye nga kiba kirungi omuntu okwetegeera, okwezuula. Nze omwami wanuuna ku bbeere awo aba akoze ekyaba nsumuludde buli kimu. N'okwogera. Yes, n'okulaba munno n'omugamba naddala waneeno nga muli mu kwekwana. Bibuuzo bingi ebibeera awo. Ng'osinga kwagala kimera ki gy'osinga okulya? Oyambala kkala ki? Abamu balimba nnyo awo. Abamu balimba. Naye kiba kirungi nnyo n'oyogera ebintu ebituufu kubanga awo ebigambo byogerebwa awo biyingira nnyo omuntu mu mutwe. So oba olimba ajja kujjusa ogambye luli waŋŋamba bw'oti naki? Ate kati okyusiza. Yes. Abasinga babuuza sitayiro ki ezisinga okunyumira? Kikulu nnyo ekyo. Senga sitayiro ki ezisinga okunyumira? Nze? Sijja kugyogera. Nze nkugamba ezange? Mbuulira. Onnaŋŋamba ezizo? Sijja zigamba. Ogenda zitugamba. Kubanga nze ate buli kimu nkikola ate ne kinnyumira. Waliwo ky'osinga? Buli kimu nkikola ate ne kikola ki? Kati nze olaba? Kati nze kati buli kimu nkikola nange nga bw'ogamba. Olaba oddirira ewange. Wuliriza okusanyusa omuntu wange. Naye woman on top kasitayiro kabazibu. Kasenene empya yajjako bbeeyo. Kasenene empya? Kasenene sitayiro. Etya. Senga buliriza nnyo Dembe FM. Kyedaka omuze nnyo muziki ne kuzimba. Tubako buli Saturday saa 10. Kasenene togimanyise. Ayatenze nagikwata ngimanyi. Ndabika ngimanyi. Naye ng'erinnya sitayiro ki? Erinnya lijjidde mu Kasenene. Nedda sinye tojimugamba gireke. Ng'okoze bw'oti. Nedda gimulaga tofaayo gwe giveeke. Senga. Omedi. Kasenene kati ye gwono. Eno ye senta yo. Kati ne muno najje eno bwati. Nga fesinze erigo fesinze eno. Ye Kasenene. Totera zirabanga zenyumiro. Tanyuse. So. Kati wali eyo style. Kati nze ndi woman on top. Eyo gimanyi. Nungi nnyo. Mbi. Ya walla. So kati eyo. Bw'osanga omukyala nga ensulo zisimulukuka. Ng'amanyi bulungi okunyoola ekiwato ng'atoola ku neyebbirako. Sibula abantu kuba kati. Bannaaye. Eyo nno ogiraba yeyanguliza n'abanafu. Naye siri munafu. Tewejjaayo. Sibula. Bannaaye mubeere bulungi. So kati awo omuntu atatuuka ku ntikko mangu omuwaddagala ki? Atatuuka bulungi ku ntikko. Omukyala naddala. Era ly'amazzi nakkirinzinga mu nseke. Kati kubira senga mabirizi ku namba ki? 0704 737 714. Okay. Kale.